This is Rock Until already in the danger. Musibye mutya balungi abagalwa bampuliriza kufifije the news anka kwoli hatenga nyongero kwebaza jona gyotusizaako engalo olunaku olwaliro ngera kubanga temba tusako amawulire gafenenga amawulire ganna kumerere gempise nago era nga ntandise n'amawulire g'omubaka omulonde owa Kawempe North omukramanyidwa nga Honorable Muhammad Segirinya bwatyo bwalabiseko olunaku olwaliro mu kooti ya Buganda Road nga ayita ku mutimbagano gwa Zoom ku misango egimuvunaana omusanvu leero babadde essira balisimbye ku musango gw'okuba nti akuma mu muliro abantu nga akozesa omutimbagano gwa Facebook bwatyo bwalabiseko olunaku olwaliro wabulanga embeera gyalimu sinungi n'akamu n'akatono ddala onageze maaso kubanga ate atulaga ku bigere bye wamma gwe nga bijjudde ebiwundu ekiviiriddeko maama we okubanga ate akaaba era nga atutegeezeza nti embeera gy'ayitamu mu kkomera yakutulugunyizibwa. Musonyiwe yalitamanyi byakola bannange yalitamanyi byakola mannange yalitamanyi byakola wali musonyiye nemujajabako taata wange Museveni nyamba munnange yalitamanyi byakola Segirinya yalitamanyi byakola nali mujajabyeko mannange Musonyiwe yamubulirira Museveni mukabije muyambe yabasekereza obusobola ne baba mujajabeko Musonyiwe Museveni kwagayirira munnange omanya obulumi bw'obwana mama bamuyambe bamusonyiwe yalitamanyi kyakola. Honorable Segirinya Muhammad ataguliddwako emisango emirala era ng'eno fayiro ate nayo mpya naye ng'emisango egimuvunaanibwa nti yagezaako okukuma omuliro mu bantu wakati w'omwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda mu mwaka gwa 2020. Embeera bwetyo bwerabise ey'amaziga mmerere so ng'ate mu kaddeke kamu omuvubuka ategerekeseeko erya Richard Wambere abadde atemera mu gy'obukulu 2 yagambibwa okuba nti akulukusiddwa omugga gwa Manafa era nga afiiriddewo. Enkuba ennaku zino yeerisankuli mu kibuga ne mu kyalo era ng'eyonoonye ebintu by'abantu bingi nnyo nnyini ddala ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi wabula ate abantu b'omu bitundu by'Embaale Buduude eyo bo bakoseddwa nnyo nga bw'okiwulira era nga wenjogera abantu abawerako ddala 35,000 be bagenze maaso okubanga ate balekulira amaka gaabwe ne bagabulira olw'embeera. Kigambibwa nti eno n'ettaka lyagenze maaso okubanga ate liddamu okubunduka era nga litambula gwerikwatako gweritta abantu abawerera ddala omuwendo ogwo gwenkugambye tebakyalina wakusula anti munange baleseewo amaka gaabwe oba amayumba gaabwe bagenda maaso okubanga ate bawammanta nga bwe banoonya wa we bayinza okubanga ate bateeka oluba. Amawulire agafaananako bwe gatyo gakureportingibwa aba Road Cross Uganda nga bagezaako okutegeeza embeera nga bweyimiridde kubanga be babeera ku ground okugezaako okulaba nti balwanirira abantu abafaananako bwe bati. Ate okudda eside eno ye omukozi wa radio CBS amanyiddwa nga Lubega yagambibwa okuba nti yabbiddwako omwana wa mwezi gumu era nga kigambibwa nti mukyala we Nakawere yabadde agenda mu maaso n'okubanga ate ayoza ku ngoye bwayanika wabula oli yagenze mu maaso okubanga amusooberera n'agenda mu nyumba n'abbayo omwana babadde bamuzazise ne bamanyuka naye ne gye buli eno tebamanyi wa baby oyo gyali. So ng'ate mu ggwanga erya Kenya omuvubuka ono atategerekeseeko mannya wabula ng'atemera mu gy'obukulu 2 yagambibwa okuba nti bannansi bamugudde mu malaka ne bamuttirawo. Kigambibwa nti omuvubuka ono abadde nga akwata abaana abato ab'obuwala n'abasobyako ate oluvannyuma n'abatta baleme kubanga bamulopa era nga yali yakwatibwa poliisi wabula ate oluvannyuma yafuna olukujjukujju n'atoloka ku poliisi. Abatuuze olwamuguddeko tebalinze mukisa mulala kubanga ate bamukwasa poliisi bwe batyo ne bamuttirawo. So ng'ate ono ye mutuuze mu ggwanga lya Uganda era nga naye muvubuka atemera mu gy'obukulu 2 yagambibwa okuba nti yakutte omuwala n'amutta nga ali wansi ku maanyi g'enjaga era nga agenze mu maaso kubanga yeerumiriza bw'ati. Yaze munju manze mwendo wamujewa yasanze busanze abo byadala njogera mazima sibalimba yaze nganze ndi munju kadi mukwagala ofuluma ngeje na demva kunywa enjayi ne musika wajimede wenjayi enjayi nabade nayo wajibuzewa wali mukatoge wane ewani bamuyitani koja yani wali atunda enjayi mukatoge ne musika gomaro musika ne mukwaibwe yagadde okuwogana ne mukwata mukama no mukwata mukama
Wena mazo mukwata mukama. Ndowooza na engalo ne zimutuga Nafa. Hibwa amaze okufa. Bwe amaze okufa nze mukutya ne muzina. Nenzijjayo nensamula bwe namaze nemukwata nemusitula mu fulumu. Nade musitula okumufulumya bwenti. Ndowooza naseeya n'agwa mu bisootawo ne ngamba asijasobola kumwetika nzekka. Ne ngamba akandeeta ebikutiya musike busisi mukulule. Wamwetise nani? Sina gwe namwetise. Ebaddala afande sikulimba. Mwetise nani? Toli gwe nakise naye afande namukulude bukuluzi mu bikutiya bibiri nzekka. Natuuse wali kumwana ne musuulamu. Omejua? Namutuze nzekka bana nsagala. Ojo uwezi. Tasobola mtu gaidi. Bana namutuze nzekka. Yogera. Namutuze nzekka. Bani namutuze nzekka daddala nga sibalimba. Omwetise nani? Namwetise nzekka. Nemusula mwala nenfuna ekikutiya namukufunye nebikutiya bibiri nembimuteekamu nemukulula bukuluzi ngazitola. Nemala nemusula mwala. Yogera nnyo. Nemala nemusula mwala. Namaze nze nenva. Wakoze ki? Damu buto nga bwe watandise. Yansanze ndi mu Ebikolobero ebifaananako we biti omuli okutta, okukulisa amaanyi, okuwa abawala embuto abakyali abato, gattako n'obubbi obweyongedde mu ggwanga lya Uganda, bo bannansi bagenda mu maaso okubanga ate babinenyeza gavumenti eri mu buyinza nga bagamba nti tekoze kimala kulaba nti abaana abali ewaka babafuna ebyokukola. Bagamba nti olw'okubeera idle kye kibaviirako okubanga bagenda mu maaso okukola ebikolobero ebifaananako ebiti. Wabula ng'ate ye omukyala ngono ye minisita wa education oba muyite minisita w'ebyenjigiriza omukyala manyi nga Janet Kataha Museveni yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayongera okukkaatiriza ku nsonga y'okuba nti amasomero tebajja kumala gagaggulawo bwe batyofa ng'Abannayuganda bwe baagala nedda. Ne bategeeza nti temutusuubira kuleka baana baffe oba kuleka baana basomi bagende babeere eyo mu environment etali safe nga bali eyo bangi olw'okuba nti mwe muli selfish, muli unprofessional, mukyali backward, mulimu embeera ezo mututiisatiisa. Naye ffe tetujja kubanga ate tukola ki? Tutta masomero nedda. Kye twagala tugende mu maaso kubanga tutta amasomero nga buli omu ali safe nga abaana tebasobola kubanga ate bakwatibwa bulwadde bwa COVID-19. Embeera yo bwetyo bwe yafaananyeemu esaidi eyo. Ate nga yebba omukulu Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lya Uganda yagenze maaso kubanga ayogera ku nsonga y'abawala abafunye embuto n'agamba nti tannalabayo muwala afunye lubuto n'akola ki n'afa. Yes, ate bwe banaatandika okufa COVID munaakola ki munaagamba ki? Ebyo byonna byagenze maaso kubanga ate bibeerawo ku nsonga z'abaana bano abafuna embuto nga tebannaba kubanga ate beetuuka. Naye jjukira omuwendo buli lukya gukola ki gweyongera. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiyibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojevaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Ate ye nkuba kyeyongono akakalabiza mu UAE emirimu gye mu kibuga Dubai bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awanjagira omu ku babbuloga n'amulaga embeera nga bw'eyimiridde ku sayidi ye oluvannyuma lw'okubbibwa ensimbi eziwerako ddala obukadde 14,999 yasenga zibbibwa Centenary Bank. Omukulu ono abinnyonnyodde byonna nga bwe yasevinganga ssente ze ate nga akozesa layini ya Airtel nga buli kimu kitambula bulungi wabula akaseera katuuka ne bamusalako ate oluvannyuma agenda kuddamu okulikavaringa simu ye agende maaso kubanga ate akebera ku account balance we mwana tunga bamumalamu dda omusubi. Era bw'atyo n'alajana n'ategeeza nti emyaka gye gyonna ebiri gy'amaze nga akuba ekyeyo bwegiti bwe gigenze maaso kubanga gifiira obwerere mu Centenary Bank. Sabiti nga bbiri emabega nagenda maaso kubanga ate nkutuusako amawulire okuva mu ggwanga erya Rwanda ne nkutegeeza nti waliwo YouTuber eyali agombeddwamu obwala era ngono yali survivor omu ku survivors ba genocide era nga yali mu kibiina ekikola ki ekivuganya gavumenti oba yali ku ludda oluvuganya gavumenti. Bw'atyo yatwalibwa mu kooti n'abeera nga ate asalibwa omusango gwa kubanga asibibwa emyaka 15 yesa. Wenjogera kigambibwa nti abalala 6 nabo bakwatiddwa. Ekibakwasa oba ekibakwasi
kyeyambisizza si kirala kyekyokuba nti munange bagenda maaso okubanga ate baspreadinga olugambo ku gavumenti ngerawo olaba omukulu amanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye we yali agenda maaso okubanga ate avaayo n'akola ki n'ayogera kino ku gavumenti n'atugamba nti leero kino kyekigenda okubaawo leero kino kyekibaddewo embeera efaananako bwetyo so ne bano bwe batyo babaddenga ne YouTube channels nga bavaayo ne bagenda maaso okubanga ate boogerako bye boogedde ku ki ku gavumenti eri mu buyinza oba oliawo ebitasanyusa bantu bwe bati bagenze maaso okubanga nabo babagombamu obwala awo nno wensobodde okubanga ate nkoma olunaku olwaleero ng'omulungi omwagalwa mpuliriza bwe bali kubanga ate otambudde nange okuviira ddala gye tutandikidde okutuusa wano kansabe mu ngoyo atakuumira mpeera agira abankuumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba